oyo no mukwano nnyo gw'omubaka aliko wa ku lusegere nnyo batambula bonna wabonna naye ajja kulaba maaso awo nga ebintu alaba gye biragira ddala kubanga abangi basonga wekyabikira era manya ajja kuneegattako. Waliwo omukulu wagaye nti nasomesa gavumenti yampeerera era nempala emirimu kakati omukulu kansooke mujjukize musomese nti bwe namala okusoma nayita nnyo naye gye nasomera awe Kabendera omwaka gwenze nabasinga ne mu siniya 4 nze omu ku basinga siniya ey'omukaaga nze omu ku basinga kati ekyo kitegeeza mu siniya omukaaga omu ku basinze waliwo obubonero bw'essalira bw'ofuna gavumenti neekusasulira erina omutemwa gwewereze Makerere Kyambogo Gulu universities amaterekera nga bakola basawo nga zo zina kuweerera abayizi ababa bayise nnyo tebalina kumanya kitaawo tebalina kumanya gyova ezo sente zo kasita oyite nnyo n'ofuna obwo bubonero ekyuma kyekisunsula okusinziira ku bubonero bwafunye gwe noobanga oyiseemu n'ogenda ne bakusasulira school fees naye tebazikusasulira nti bakwagala nnyo era obawagira. Amaka gevuddemu nze kuva jjajjange Muzeeyi Muluziga Democratic Party n'olw'ensonga eyo omukulu yakitegeere nti amaka ge nali nvuddemu okuva obuto gonna gali nawuyonka Democratic Party n'enkula n'embeera Makerere n'embeera mu bya UID nga ndaba ebintu tebitambula bulungi tebirina kubeera nga byanditambudde era singa yali nga empeerera lwakunjagala awo yandibadde ensazizza musali ku State House scholarship eyo yeba abantu abalondo abenjawulo abaana babawagizi ne babaweerera era abo bo babeera bawagira oluusi baba tebaagala naye nga babeerayo olw'okutya okwo naye nze nali nkola bye nnina okukola ng'era ekituufu nkiyita ekituufu n'ekikyamu ekyamu olw'okuba nti nagendayo lwakuba nti kyali ekisa kya Mukama ekyambeerako nemba nga mpitidde waggulu nnyo okusobola okuweererwa. Ekyokumbuuza omukulu kyatakoze ebintu naye abiraba bw'aba badde tabiraba waliwo ekifo ku maaso ekitonotono ekimuliko ekigenda okumuvaamu. Mwami Mbigo nze sijja kulumba naye era tolumbaganye naye akadde embeera eyaffe ey'ekitundu ebadde nga eyonoonese era ng'ekifo kibadde kigenda kugenda n'olwekyo era siri kyereeta ye mutuufu siri kyereeta nayitibwa abantu bennyininyini abalonzi abasinga obungi era abalaba ebintu nti byandibadde bitambula mu ngeri ndala era abamanyi obusobozi bwange n'ebyo byenkozeeko ebimanyiddwa n'ebitamanyiddwa kuba siri musajja mulangiziga nti ono nkoze kino oba onkoze kino. Mwami Mbigo nsaba osiibule nja kukukomyawo nga nsiibula omukulu wage gavumenti si yakujjukiza kansiibule n'ekyo Ssaalongo Kalaala gavumenti yeddako egenda kuba yange egenda kuba ya kibiina kyaffe luli twawangula omukulembeze waffe Kyagulanyi wangula naye ne bamudda ku luno tujja kuteekawo enteekateeka tuwangule era nja kubeerangayo nga ngamba abakozi abakulu abateekateeka nti mbajjukiza kino kirina kuba bwekityo kuba gavumenti ejja kuba ekola nga gavumenti bw'erina okukola emitendera gyonna nga gitambula kati eno eriwo emitendera tegiri egyandibadde gitambula tegitambula yazingama yafa n'olwekyo nja kukola ng'ebintu ebirina okutambula. Abantu baffe ab'ebukakkata abeerambu tujja omukolo ogwo abafunye ebizibu mbasaasidde nnyo zikiriza ntumireko ku bantu baffe ab'Essunga awo abantu b'omu Bukakkata abantu b'Ekyabbumba gye nabadde eggulu Abayisiraamu mu Buwunga ab'Ekitoma gye nabadde eggulu Abayisiraamu awo n'abantu bonna abeeyo muganda wawe mukulu wange Reverend Father Kamoga bwana mukulu w'Eruvule ekyo kye kigo ekintwala mukwano gwange nnyanjagala nnyo era mutumiddeko mukyala Namuddu oyo nge mwami ow'eggombolola e Bukakkata Obwakabaka nyabo tujja okugula emijoozi n'oweggombolola e Buwunga tujja okugula emijoozi nga bulijjo mirimu gya Kabaka. Mwami Kudula Mwanje kojjange nkutumidde nnyo ssebo webala obuwagizi waliwo omuganda wange mwami Majwala twawangalanga nabo okuva edda mbalamusizza nnyo omukulu Katugga Musota eyo naye twazirwana dda namumanya akyali Makerere nga musajja mulwanyi mulamusiza kansala Ssekiwunga Essunga wamu n'abalala bonna Katonda abankuumire webala okunkyaza Ssaabasajja Kabaka awangale tuyanza nnyo Mwami Mbigo akaddeko wadde Moshi nze dakiika yange kandikozese kukunga omukulu gwayise jjajja abakubi b'amasimu abawerako bakwagalizza ssebo okujja tukumyuse omanyi bwe bamwanyi eyayere eyo teba nnungi naye bwe bamyufu ng'akazindaalo kano
ye mwanyi ddala gy'oba nawe weesunga okwanika era oggyemu akasente. So mwami Ssempijja ebirowoozo by'olina birungi biri idealistic naye amazima agaliwo system eriwo tekusobozesa kuteeka mu nkola birowoozo birungi ebyoyina kubanga abalonzi Kalungu oyinza okubaweza emitwalo egisukka 4 oba 5 toyina busobozi nga Ssekinnoomu ku bonna baggusa naye system eba eri functional negattibwako omukulembeze alowooza obulungi omulimu guba gujja kwawa. So nkwaniriza ssebo ekibiina kyaffe ekirungi ekiganzi ekya National Unity Platform kaadi nze nkola mu kibiina ekiteekateekera ekibiina mu kitongole ekiteekerateekera ekibiina kaadi njirina wano natambudde nazo mu motoka awo nkuwandiike ojjo twegatteko ate zinadde okunywa. Yakuwadde kintu musoke yali mu ebyo aladise kintu gwe yakuwadde mwami Ssempijja taata Masimo gawulidde naye akantu katono nnyo ke tugamba omulonzi twagala kusigaza ekibuuzo ku Impact FM nti omulonzi oyagala ki? Omulonzi ng'ogenda okulonda omuntu yenna omusuubiramu ki omwagalamu ki? Kyekibuuzo kye kijja kusigala mu mitima gy'abantu. Oyagala myaka gye, oyagala langi ye, mutono oba munene oba muwanvu oba mumpi, ki kyoyagala? Era tujja kumaliriza nga omulonzi oyagala muntu agenda okukuweereza okutuukiriza ebyo ebintu ebyetaagisa mu bulamu bw'omuntu. Njagala okutegeeza bannayuganda nti eggwanga nga bwe litambula ffenna buli muntu ayinza kubeera na luguudo lulwe lumutwala Kampala oba kubeera n'essomero eriri nti anze nyina essomero eryange mwensomeseza abaana bange oba eddwaliro eriri ewa biki bwe bityo oba ensigo oba kiki ebintu byonna ebyetaagisa mu nsi muno waliwo ebiteekwa okukolerwa mu nkola gye tuyita eya gavumenti. Gavumenti neeba nga bituuka ku bantu naye bituukayo bitya? Kibuuzo kinene kyagala obukiise okukiikirirwa okw'amaanyi era okw'omuntu alumirirwa abantu. N'olwekyo nsaba abantu baffe okutegeera tofangayo bw'oweerera omwana. Waliwo ejjo twabadde emukoka mabega awo twaliko emukoko owa Reverend Byanyimba nga waliwo omwana waffe afunye PhD nga yafuna diguli esooka netujaguza, nafuna eyokubiri netujaguza, nafuna eyokusatu era twabaddeyo netujaguza. Era byakola byanjawulo. Ndoza kati yakolera essomero lya Olohim awo eruka yasomero ddene nnyo waggulu awo ekalungi. Kakati kitegeeza ki nti Ssempijja bw'afuna PhD mu mirimu gy'eggwanga ate tumujja oba omutaddemu kinene bye mumutaddemu okutuuka wano okuba nga nsobola okutuula n'abantu bonna mu ggwanga gwe bamanyi abasembayo abakulu kyemuntaddemu kinene lwaki mukifiiro muntuusizza ku ddaala eryo nga bwe nkwata ku balala kubanga buli lwenjogera wano njogeredde ku leediyo emirundi emeka bentendese bentendese ne bendeese abaana abayise mu ngalo zange abamu kati baminisita bayitirivu nabo bayitirivu oluusi abamu bamala okutuuka tebagala kukyogera naye abayise mu ngalo zange nga abamu baminisita bayitirivu. Abaana bentuusiza n'abalamuzi eggwanga muno bitegedde. Kakati mbadde nkola okuleeta abantu mpeeredde ne kubafaaza nze gwolaba okugamba toyinza kugamba nti ebibala byange era wenaamalira mujja kulaba nga omukululo w'amaanyi. N'olwekyo njagala okugumya bannayuganda nti tuli wano okukola obuweereza obulungi. Buli muntu abeerako Katonda kyeyamuyitira ye calling. Omuntu agenda nambuuza kiki ndabika nga asobola okuba nga nandibadde nsuubula China naye Katonda kyeyampitira kyekyo kyenkoze ate nenkikola bulungi. N'olwekyo ntuuse ku ddaala eri lya PhD kambaggireyo bye mbagirayo era mu buli ngeri yonna teri muntu yenna atajja kutuuka kiseera bwakoma. Okukoma gyekuli naye kakati gwe nga bwolaba embeera gyendimu
omuntu baga nti Sempijja akyamalako omuntu akyamalako olaba tuli ba mupiira ono muganda wange Kibuuka abadde aga nti antwale mugundi mwenyupi naye nange bino byonna okubikola ekibiina kino kyendimu kyekibintuusizzaako ninga Lewinsky Barcelona